Bw'ati avuganya ku bwa pulezidenti ku kaddi y'ekibiina ki FDC bw'atandisika kuyegewe mu kibuga ky'e Mbarara. Ono asookedde mu divizoni y'e Kakoba abantu abatamulabangako gye babadde bamwesungidde okumulabako. Twagala kulaba pulezidenti waffe kubanga ffe gwe twagala ffe ng'abantu ba bulijjo. Naye aliwa njagala kulaba Nandala Mafabi pulezidenti wange eze. Mafabi nawe situmurizo chonka wa FDC. Wadde ng'abeeno babadde beesunze okumulabako era tebalemye kumubuuza lwaki yali amubeesijja olukwe. Buli we tugenda batubuuza Kano aliwa, Kano Dr. Besigye, Kano Besigye ali mu komera, ani yamusiba? Museveni. Oluvudde wano ayolekedde butereevu ku luguudo lwa Kakoba Road olumuyingiza obutereevu mu kibuga Mbarara. Eno asanze poliisi yagobye dda era n'emutangira okukozesa amakubo agayingira obutereevu mu kibuga. Kino Nandala n'abawagizi be bakiwakanyizza era ekidiridde kubadde kweraga lyanyi. Okusika omuguwa okubaddewo wakati wa poliisi ne bana FDC kuviiriddeko n'abasuubuzi okusuulawo emmaali yaabwe okulaba ku kibadde kigenda mu maaso. Wadde nga poliisi egezezzaako okumutangira, Nandala n'abawagizi be bagenze mu maaso ne bakuba olukuŋŋaana wakati mu kkubo wadde nga tekikkirizibwa. Ekikolwa kino kireeseewo akalippagano k'ebidduka era abasirikale ba poliisi y'ebidduka balabiddwako nga bakola ogwabwe. Nandala asinzidde wano n'avumirira ekikolwa kya poliisi okwagala okumulemesa okukola kampeyini ze mu kibuga Mbarara, kyokka nga bakimanyi bulungi nti abadde alina okubeera mu kitundu kino. Tubadde tugenda mu kitundu ekirala kye tugenda okubeeramu n'emitingi yaffe, ne bapoliisi ne bagaana ne batugaana okutambula. Tebalinako olukusa okugaana bwe tugenda. Kuba olunaku lwaleero olubadde lwa Mbarara City. Olumaze okwogerako eri abawagizi be, Nandala ayisizza ebivvulu mu kibuga Mbarara. Eno poliisi erabiddwako ng'emutambulirako obutambulizi. Wadde nga kimutwalidde akabanga okufuluma ekibuga Mbarara, kyaddaki Nandala akifulumye okwolekera disitulikiti y'e Lyantonde ne Rwengo okukuyega abaayo. Nandala asuubirwa okubeera mu disitulikiti y'e Rakai n'ekyotera olunaku olw'enkya. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.